ate n'ekisulo ekyabatambuze mu ddungu. Ndeke abantu bange mbaveeko kubanga bonna benzi. Ekibiina eky'abasajja ab'enkwe. Haleluya. Ekyamazima Mukama alaba ebyo byonna munda muffe. Nga nze oba musawo oba ani nga tasobola kulaba kiki okola, kiki kyotambuliramu. Naye wakati mu mbeera eyo ng'ate omulala gw'olyamu munne enkwe. N'osalawo okulyamu munne olukwe, oba ye amalibwawo amalibwewo, oba yasaanyizibwawo asaanyizibwewo, oba bizinensi efe naye ng'omuliddemu ki? Omuliddemu olukwe. Mukama bw'agambira nti kubanga basajja bankwe ate bonna benzi, alaba obwenzi obuli mu mitima gyaffe, waliwo okwegomba. Ne weegomba ekintu Mukama ky'atannaba kuwa, manya obwo bwenzi obutuula mu mutima gwo. Okutambula n'enkwe. Wano Yuda yalya Mukama waffe olukwe, ate nga batambulanga batambule kweki ekintu kimu. Era balyanga mu sowaani egi. Naye enkomerero ya byonna Yuda yalya mu Yesu olukwe, naye olukwe ekiruvaamu enkomerero ya Yuda kwali kufa. Haleluya. Twewala ebintu ebifaanana ng'ebyo. Twewala okulyamu bannaffe olukwe. Mu butuufu n'olyamu mukwano gw'olukwe. Musawo soma olwokuna olwokuba nkome wali ku lwakusatu. Mwekuumenga buli muntu munne, so temwesiganga wa luganda yenna, kubanga buli owooluganda aliriira ddala muganda we, na buli munne alitambula ng'awaayiriza. Haleluya. Lwaki Mukama konna okulabula kujja eri Mukama? Gw'osobola okwesiga owooluganda ng'ali ku sayidi yo, naye nga tomanyi nti akulyamu olukwe, ng'akuliira munda ng'omusege, nga yayagala bizinensi eyo esaanewo, naye gwe ng'okola ki? Ng'omwesibyeko. Mukama bw'agambira nti mwekuumenga abooluganda, kubanga waliwo enkwe, waliwo buli omu okutaagula munne, okumenya munne omutima wakati mu mbeera nga bizinensi egwa, naye nga gwe paati ayagala okumenya bizinensi ya munno, nga gwe paati ayagala munno amaliweewo oba okusaanyizibwawo. Kati Mukama atulabula twegendereze. Bw'oba weesiga owooluganda, mwesige naye ng'omwesiga kitono. Ekisinga kyesigisa ani? Kyesigise Katonda. Kubanga nze ndi muntu, naye Katonda ye Katonda asobola byonna era ayinza byonna. Kwata bizinensi yo gisitulu gyesigisa ani? Katonda. Bw'ogenda gamba nti weesiga muganda w'oyo akuli ku lusegere nti munnange wakakati nkole ntya olwa bizinensi yange eno, talina magezi g'agenda kuwa nti bizinensi gizimbe bw'oti, kubanga tomanyi birowoozo ebiri mu mutima gwe. Tomanyi kiki kyakulowooleza. Tomanyi lwaki buli ddakiika akwetayirira, naye ng'oluusi anoonya bizinensi eyo okole ki? Bizinensi egwe. Anoonya amaka go gakole ki? Gafe. Alaba nti eyo kyamazima olina emirembe mu maka, naye ng'anoonya apanga olukwe lwonna okulaba ng'ayuzaamu amaka ago, yasigale ng'atambula. Ezo z'enkwe abasajja ab'enkwe Mukama zaatugamba. Haleluya. Kati nno bw'obanga oweesiga munno, mwesiga ekitono. Katonda aleesenga kuno kulabula mu linnya erya Yesu. Musawo soma olwokutaano okomye ku lwakuna, soma olwokutaano. Era balirimba buli muntu munne, so tebalyogera by'amazima. Bayigiriza olulimi lwabwe okwogera eby'obulimba. Beekooya nga bakola ebitali bya butuukirivu. Haleluya. Akamwa, olulimi olulimba. Tewali ayogera bya nsonga, naye omuntu eyandibadde ayogera eby'ensonga, buli kimu ayogera ng'alimba bulimbi. Teri abuulira munne ng'amugamba ekigambo ekituufu, wabula kulimba. Bino byonna Mukama abikola ki? Mukama abiraba.
byonna tebitambulira mu ffe naye tukkirize Katonda omugugu ogw'obulimba tugwetikule tuguwe Katonda Mukama alyoka atule mulamu bwaffe afuge tusabe Katonda naye alyoka atukolere mu linnya lya Yesu. Haleluya. Tujjewo enkwe tujjewo obulimba obwenzi mu mitima gyaffe oba mu birowoozo byaffe n'okwegomba kintu kibi nnyo. Kkiriza Katonda ebiro byo eby'okwanukuliramu Mukama waalijjira alyoka akyusa obulamu bwo naye ng'ogumiikiriza olindiridde Katonda. Okusinga okozesa olulimi olulimba, okusinga okozesa olulimi olw'okubba, okusinga okozesa olulimi olw'okuyomba, kubanga enkwe ne fitina n'obulimba byonna n'obujja